Balamu azaalabikira mu cases nnyingi naye nga zonna cases zaalabikiramu z'abantu abali mu maki nedda togamba nti z'abantu abali mu mawulire gamba story ezimala okukwata amawulire najja kuba ogamba ez'abali mu mawulire all along Chosen Becky abadde amumanyi era kati owulira kati kankubulira okumanya kino bino bigendererwamu kulwana bulwanyi muntu nti bwe baba boogera bafronting erinnya Chosen Becky instead of okwogera Sekajja singa babadde bavuga nga ne baba bakuba emitwe gy'amawulire bagamba omwami Sekajja yakoze bwati ne bwati omwami Sekajja yalekawo omwana omwami Sekajja yasuula omukyala omwami Sekajja yayagala omukyala nga tanneetuuka n'amuzaalamu kyandibadde fine oba osanga kubanga muba mwogera kuki ku ye nga ye omuntu kati kankubulira ekintu kimu nze ndi musawo professionally naye omusajja atuuka okulwala omanyi nti stress ndwadde bwekiri atuuka okulwala najja mu ddwaliro n'okebera buli ekiyinza okuba nga kimuluma nga talina n'ekimu kyozudde naye nga womuwa obudde n'omubuuza naye twogeremu buzibu ki asikyabeera waka embeerayo nzirukayo omusajja ng'omulaba ekimutawaanya kiri kimu wuwe ng'amaka gamufukidde amaka ge yeezimbira nga gamufuukidde akabasa ate tulina obuzibu amaka gasobola okufuuka obulwadde definitely oboona abajja kisajjasajja nga nasobola kukozesa ku birungo kati bwe buzibu bwe tufuna nti abasajja banyigirizibwa naye nga n'okukyogerako obwogezi tasobola kinenge gye kisawundingamu ngekitaki kati kankubuuze oli mufumbo tetutuuka yeeyo just example tubuuze Abe oli mufumbo kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa neddekeya eri abannassale Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito kilomita emu okuva ku Bombo Road okumanya ebisingawo kubira administrator ku 0773 01 14 oba kubira director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Kale mukwano gwange bwe butuukidde olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 21 omwezi ogw'omunaana ng'ensonga nnyingi ezigenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda z'owuliddeko ne z'otonnawulira. Tulina emiramu 3 olunaku olwaleero ze tugenda otutunulako n'abaami bana ababiri owulire endowooza yaabwe ku zo then naawe comment section egguke naawe obeeko ky'oyogera ku zo. Eno Export TV nze omwana Soda tulina mikwano gyaffe aba God Hills Herbal Medicine bakubire ku namba yaabwe y'essimu gy'olaba wansi awo bakuyambeko ku nsonga ez'okujjanjaba endwadde ezitali za ngeri emu ate nga ekirungi kye balina baneeno eddagala lyabwe likutuukako awo wennyini ku mulyango w'owangaalira bakubireko kaakano mukwano gwange obulamu bwo naawe bweweeyagaze. Ate tulina n'emikwano gyaffe abalala abetukola nabo ku pano aba Alpha Media Production ku namba yaabwe y'essimu 0770 94266 ebifaananyi vidiyo buli kika kya mukolo mikwano gyange mutuwe emikolo gyammwe tugiweesa ekitiibwa mu ngeri esinga okuba ey'omulembe ennyo so mwanguwe kati mutuwe emirimu awatali kulya budde Abe oli otya ni bulungi sebo omuzindalo badde ogweraga soko mbulize ku baana tu abakulaba ku podcast podium whatever mukama yeebazibwe musiibye mutya muli mutya mwenna eyo okusinziira buli omu essaawa zaatulabiddeko ndi musanyufu nnyo okubanga n'olwaleero nkomezeddwawo ku podium isebo musawo tubuuze simanyi musawo yali abaddeko ku panel musawo yalikooko wano musawo yaliwooko
waliwo story gye yakolako ne mukulu Ddaani ku bintu bya kuwasa okkiriziganya okuwasa gundi I remember tubuuzeeko taata. Nesiimye nnyo okuba nammwe olunaku olwaleero. Amannya nze Dr. Katende Nicholas nga bulijjo, era nga babadde banjogerako si gwe gusoose, mbaddewo guno gwa kubiri, ate era kiba kiraga nti empeereza yange baagisiima kwe kunkomyawo. So neeyanziza nnyo omukisa ogwokubiri ogumpeebeddwa okujja ndabikireko mu studio yammwe. Lwakuba musawo omundi gwe yasembayo okuba wano balina ebibuuzo bye bamubuuza mu comment section yawo, simanyi oba ebibadde bimubuzizza ennaku zino eno. Tujjukizeeyo kimu tayinza bidduka ke tumufunye olwaleero. Era ebibuuzo byo siyinza bidduka, yabisoma mpozi nti era nga bwe bagambye nti baabimbuuza wasoma. Nze sigamba nti nabiraba kuba teri kibuuzo kimpeebwa ne sikiddamu. Bwe babyo nga babinsomedde nsobola okubiddamu. Nange ekyo kyenzisinga byalimu ndowooza byalinga ebibuuzo oba nga 3 nga bikwata kuki. Just kyenzijjukirako gye ndi sure oli yamugamba musawo ntera okuwulira omuliro mu bigere naye kiva ku kyo bayabuuza kiva ku ki, naye nga ensonga yali ku muliro mu bigere, yali ku bulamu. Yes, ku bulamu. Weewaawo naye nzijjukira we nasembayo okuba wano nawa ennamba z'essimu z'osobola okunfunirako kubanga eno studio nga we bagambya expo ate kiyinza okuba nga kitwala obudde nze lwendidde okulaba ebibuuzo by'obuuzizza. Naye bw'oba ng'onoonyezza nga nze nagamba nti we do online consultation, totya okwata ku ssimu yo n'onkubirako akasimu essaawa yonna ojja kuba ofunibwa. Ennamba y'essimu eri 0783 07 35 07 oba ontuuseeko. Oba ennamba bwe baagikuba bayimwina akasente ke musaba oli bwakuba ennamba y'essimu. Nedda. Mayo amalwaliro agamanyi okugamba nti consultation wa $500. Ekyo kikolebwa singa tuba nga twesanze mu hospital setting, naye bw'obanga okubye n'ogamba nti nalaba video yo ku expo ng'onnyonnyola ekintu kino ne kino, mbadde njagala kuwabulwamu, mbadde njagala kino, kiba kya bwerere kubanga you are asking walaba from a source nga expo, omanya nti expo yakikolerako dde ekya sente tojja kusasula kasita ogamba nti nakulaba ku expo bwerere. Gasa n'olulimi temuteekamu nnyo oli oluzibuzibu olutubuzaabuza. Batugasa naye ng'ebintu bye boogera biri ku ffe kwennyini. Wemwogera ku mannya ag'oluzungu, what do you lose? Mwaganye bibotandika whatever. So mikwano gyaffe olunaku olwali tugenda simbula abakulu bababuuzizzaako. Emiramwa giri 3 ogusooka mukyala Atim yalese documents ayaga ku divorce nga Jose Chameleone. Ndi sure mwenna mwabiwuliddeko. Yes, wow. Tutandise ne Abe. Atimu ebbanga lyamaze nga tebabeera wamu. Banga ddene. Ng'ono ali eno bw'atagalako bw'agenda eno. Empapula zino zibadde zisaanidde. Kati ku nsonga eyo sijja kuwa answer straight. Nti oba zibadde tezisaanidde oba zibadde zisaanidde. Wabula nze ndi musajja. Bwenti wenyinza okugamba. Ndi musajja. Manyi kye kitegeeza okuba nga tolina famire yo. Simanyi oba owulira obuzito bw'ekintu ekyo. Mpulira by'oyogera si buzito. Gwe newankubadde ng'abasajja, kale sijja gamba ng'abasajja kuba n'abakazi nabo bakikola. At times ng'omuntu yenna alina omu osobola oluusi okwekyangamuuko oba oluusi abamu oba bano ngambe oluusi abamu bakozesa ekigambo ky'emyaka oba kabuvubuka oba kino nobako engeri gye bweyisaamu eri abantu b'obeera nabo oba oliawe etabasanyusa. Naye abantu bwe bamala okuvaako oba osanga omala ne weekubamu mu mutima kubanga ebimu tebabikola nti lwakuba omuntu tamwagalira ddala, wabula oba oluusi wabaawo influence oba ki oba embeera ebegenda mu maaso at that time. Watya nga yembala y'omuntu nga ye mujoozi kuba ezimu ku nsonga zaawa abatuntuza n'enguuli ey'oluleekereeke etakendeera. Namba omuntu watuukira okugamba nti banne mwandizze aba amaze okwekuba mu mutima, aba aboneredde. Aba aboneredde. Ate kati woba olaba kuba bwe mba siri mistaken ndowooza
Daniela okuva wano mu Uganda oba yalinga 2018 egyo gibanga emyaka nga 7 emyaka 7 egiyiseewo. Eryo ebbanga ddene bannaaye. Omukulu ate ayizi. Eryo ebbanga ddene. Waliwo omanyi ne mu kubonereza kuno kwennyini ne bw'oba obonereza omwana. Waliwo emboko z'omukuba ate n'osibwa newankubadde nga gwe muzadde. Ng'obadde otereeza. Obadde kituufu ogunjula naye n'okusibwa ne bakusiba n'ogamba aki kyokoze kisusse kubonereza kuno kucunya bucunya. So Daniela asusse. Musawo gundi eyo kyabadde kyetaagisa omukyalo ono okwekubira mu kkooti asabe divorce baawukanire ddala. Weewaawo ku nsonga eyo nze ng'omuntu njagala nsooke nkwe perspective eya gye njirabiramu ng'omusawo. At the same time nkwe perspective eri personal ng'omuntu ataliko nti oba muyigirize oba si muyigirize. Muyigirize si muyigirize. Naye nga mu nsonga omukyalo ono zaawa oba ze yawa kubanga according to that story tebitandise leero. Bwe kiri. Byatandika dda. Naye nga ensonga gye yali asinga okuwa yali ya domestic violence. Yes. Wenjogera ku domestic violence abatulaba njogera ku nkimenye etya mu Luganda okutuntuzibwa oba ekintu ng'ekyo. Kwegamba omuntu ng'oli waka naye n'obeera nga tokyeyagala nga gamba okucunyizibwa kwewaka oba okumalibwako eddembe waka. Okumalibwako ng'eddembe waka. Ate nga wewetegereza kino ekintu kya domestic violence si gwe gusoose. Ekintu kino kyabika nnyo just lwakuba nti bannayuganda tetwagala nnyo okulaba statistics. Naye nga ne wolaba police reports from mwaka gwa 2013 domestic violence akwata namba 3 ku misango ekyasinze ogenda ku police. Ekwata kyakusatu. So abantu bangi banyigirizibwa, abamu banyigirizibwa nga like mulimu ebintu ebiyinza okunyigiriza n'okireka. It's both sided. Sijagamba nti kiri mu bakyala bokka nene mu basajja kyekiri. Namwe batuusa bamalako emirembe. Abasajja bamalako emirembe. Nabo baloopa. Ky'oba olina omanya nti abasajja bakyasinze n'okunyigirizibwa ewaka. Abe kituufu bamalako emirembe mbaga. Omusajja okumalibwako emirembe waka. Nejumugwa abasajja nanyini maka obanga bawasa muwase. Nanyini maka nga yawasa kati kankubulira ekintu kimu. Nze ndi musawo professionally. Naye omusajja atuuka okulwala. Omanyi nti stress ndwadde. Bwe kiri. Atuuka okulwala najja mu ddwaliro n'okebera buli ekiyinza okuba nga kimuluma nga talina n'ekimu ky'ozudde. Naye nga omuwa obudde n'omubuuza naye twogere mu buzibu ki? Asikyabeera waka embeerayo nzirukayo. Omusajja ng'omulaba ekimutawaanya kiri kimu wuwe. Ng'amaka gamufuukidde akabasa. Amaka ge yeezimbira nga gamufuukidde akabasa. Ate tulina obuzibu. Amaka gasobola okufuuka obulwadde. Definitely. Oba ono aba just kisajjasajja nga nasobola kukozesa ku birungo. Kati bwe buzibu bwe tufuna nti abasajja banyigirizibwa naye nga n'okukyogerako obwogezi tasobola. Kinenge gye kisawundingamu ng'ekitaki. Kati kankubuuze oli mufumbo? Tetutuuka yeeyo. Just example. Tubuuze Abe oli mufumbo. Oli mufumbo ssebo? Ate nina kugenda ozannyira akatambi kano oli mufumbo. Aliwa yenna gogenda okazannyira. Kati kize mu jeno kati kijjeyo eyo. Naye kati kale fumiitirizaamu. Oli mufumbo. Let's say. Nze naawe tuli bafumbo. Nze naawe tuli awo kinyume. Don't say let's say. Kitegere ky'ogambye. Tugezeze naawe. Tuli bafumbo nga ndi mufumbo wange naawe oli mufumbo wo. Obadde oyogera mu ngeri endala. Mwafumbiriga no mu mwembi. Let's say ffenna abali ku seeti kuno buli omwali mufumbo maka. Ewaka yinayo omukyala. Kale katugeze kanegerezeeko. Ndi mufumbo. Naye tekijja kukola bulungi nga nze mufumbo. Gezeza kuono. Ng'oli mufumbo. Tugeza. Olowooza wojja nga tugeza nga tuli mugeza bugeza. Kitwale mu linnya lya Yesu. Kitwale. Ate gwanyonyola ate gwayonoona. Singa oba ng'oli mufumbo. Abe. Osobola okujja wano otugamba bannaye basajja bannange. Omukyala yankubye ekiro. Omukyala ng'ankuba atya? Kati ekibuzo ky'obuuziza nti omukyala ng'ankuba atya. Naye ng'okimanyi nti omukyala owuwo asobola okukuba n'otabako ky'omukola. Endowooza ebeera ng'oba wamumanyiiza.
mpulira bano abakyala b'egundi eno be bali n'emize egy'okukuba abasajja. Si gwe yangamba omukiga gwe wafuna ng'akuba. Nedda ssebo. Mbu waba takubyeko tewabalaavu. Nedda. N'ebikyaliyo. Nedda eyo story, by the way, your story yaliyo bya ddala nno. Bino bya mu makanisa bino. Ng'ovudde ne ku ebyo, there are other tribes. Wano mu Uganda ewaffe. Naddala Northern Uganda. Ng'omukyalo wo we mugenda katugeze ng'ogenza okumusaba ewaabwe. Musooka kwemegga kigwo. Sokoleke kwanjula. Kwe twandise okwanjula. Si kwanjula. Katugeze ng'ogenze okukyala. Kukyala, ya. Nga tonagenda mu steps zaawala. Musooka kwemegga. Kiki ekiri emabega w'ekyo ekintu omukolo ogwo? It's a tribal thing. Kangambe kuba ebintu bino byaliwo. Ne Western Uganda manyakole, I hear that those days jalinga misinde. Bw'omugoba n'akulema okukwata tabawuwo. Nkoko. No, si kukwata nti okukwata. Temunfuna bubi. Naye nga mwegubye mbiro sanga n'omukwata. Other tribes bikyali naye I hear that side of Kisoro. Omukyala obanga omusiimye tosaba. Goba. Ogoba n'okwata oba n'ofuna bakanyama basatu nga mwetika nga mutwala waka. Wabe wadda mu comment section. Ogenda okutuuka wotuukira ogenda ew'omukyalo like womala omukwata n'oteeka ewuwo. Muyisawo nga weeks 2 kati nga wewandigambye nti kojjaawo omuko n'agenda ew'omukyala gye mumanyi gye mwamujja n'agamba nti bane temunoonya. Ali eno. Fetumuyina. So these things happen. Ekyo si gwe mulamwa. Ku mwana wa Kibirige. Ogwo si gwe mulamwa gwa leero. Just mbadde njala kulaga different perspectives of that. Naye ng'omulamwa gwe ndiko ogwa domestic violence. Kyembadde njagala olaga ono abadde abuuza nti omukyala akuba ati. Omukyala asobolera ddala okukuba. Ate abasajja tulina obuzibu like let me say gwe nandiise omusajja oba gentleman. Okitegedde. Omusajja agamba nti nze obusajja bwange tebunzikiriza kuddiza mukyala luyi. Naye nze ndowooza ebintu ng'ebyo ate olwo sinayogera akantu ka gentleman. Ebintu omuntu yaleeta akantu aka gentleman ndowooza yagendereramu kukakkanya musajja afune engeri gy'awamu omukazi amaanyi. Kuba bw'oŋŋamba nti gentleman bakuprovoking osirika ogambe sijja kuddiza. Ndi gentleman. Ekyo ndaba nga kirimu engeri y'oku bwe kyandirabise bwe kityo naye ng'ate si bwe kiri. Kubanga tekitandise kati. Nnyonnyola ng'oliko oba promoting kyembadde ngezaako okusooka okulaga omulabi waffe atulaba leero nti ekintu ekiyitibwa domestic violence is real. Kyekiri ekyo kyo tokiwakana. Kuba kyemmanyi naawe atulaba oba oli mufumbo omufumbo n'atali oyinza okubeera nga si gwe kyali kituuseeko naye ng'omanyi omuntu gwe twali kituuseeko. Okitegedde nti kino ekintu kya ddala ate wonewolaba statistics nga mbadde nkugamba nti we giba ng'emisango egya domestic violence zikwata kyakusatu kuba ekikulembera wano mu Uganda bubbi obviously. Okitegedde then okuddako insults oba insult okitegedde kati mu kyokusatu we tuli domestic violence. Okitegedde omukyala akuba omusajja akuba omukyala gy'emisango ekyasinze naye but perspective ey'omusajja okuloopa nti bankuba kizibu nnyo. Okitegedde kyekireetera abasajja okubeera nti they are tortured both physically and emotionally. Okitegedde kyengezaako okugamba statement nagiwulira ku mukulu Paul Musoke nga divorcinga ne Judith babiri. Yagamba Judith babiri amutokyalinga mentally amufuga aleeta obwa stado mu maka. Omusajja yasaba divorce. Musoke yafayiringa. Kisoboka. Kyekyengezaako okugamba nti omusajja we basooka okutokyalinga physically then ogenda kurunninga into emotional torture nti bakubye ne tulina nagoso agamba nti omukazi ankuba kati n'okisigaza wano toyagala kudda waka oyagala kukola overtime naye ng'ekirwadde kyo gwe okimanyi wentuukire waka bagenda nga manjoza ebintu. Okitegedde. So mize kyeŋŋamba nti singa omukyalo naabanga avuddeyo n'afayiringa omusango ngo sigamba nti musango but the reason for the divorce is domestic violence. Niba bamaze emyaka mingi nga tebali wamu. Bamaze emyaka anti nga we nagambye mu kusooka nti tekitandise leero. Kubanga ne mu kusooka obanga ojjukira that history nti
era kyeyasabira ogwasooka mu 2018 ensonga ze zimu Justin tebyaggwa luli kati bazze babimale. So ne gino emyaka gye babadde tebabeera awamu badde bamutuusaako domestic violence badde bakozesa obubi omwenge ebiragalagala sigala mu maka ge. Ense kwekyo nyinza okugamba bwe kiba nti already babadde bamaze giri emyaka gibadde 7 nga tebali wamu kitegeeza nti kati lino eddembe lino omukazi lyalozezzaako alabika yafunyemu ekirowoozo ekirala okugeza ng'okumuvinga on kuba bw'obanga bakugatta empeta tokkirizibwa kuddamu kufumbirwa nga tonnabakola ki ku divorcinga. Oyinza okwesanga nga ayina oluusi documents ezimu oba contract omanya eyo mbazungu ebyo bo bali so strict obanga afunye yeddenzi ekyo kyensookeddeko nkivuddeko naye oyinza kiyinza n'obutaba ku ddenzi wabula nga emirimu gino bw'oba osayininga empapula bajja kugamba nti twagala your status, are you married or not? Kati nga bw'onooteekako nti ndi married oyina kwogera mazima nti ndi married kuba aba akyali married nakubadde tebabeera bonna kati nga bajja kugamba twetaaga authorization y'omwami at of which ng'omwami bw'anajja okumusaba ekyo ebanga leverage emugamba ngenda kuteerako omukono naye nokomawo tubeere eno ate oba oli awo omukyala si kyeyandiyagalira ddala. Kati ndowooza oba ezo hindrances ez'okuba nti kiri kikyaliwo nti ligale bamanyikiddwa nga bafumbo nga kyayagala kati okubreakingira ddala newankubadde nga zino tocha tezikyamutuukako biki nempuziko ne gundi ne assets zennyini kubanga era divorce egirako n'okugabana nakyo kisoboka nakyo okuba we have to look either ways. Naye nze mwekyo nze muli ŋŋamba kyandibadde beta naddala famire nga zino ez'abantu abali mu butaala kirina ekifaananyi kye kiraga ku side yani eri abantu tulina ekifaananyi kye tulaga eri abantu. Saagala kugamba nti kale eddembe ly'omuntu lirinnyirirwe olw'ekifaananyi kyalaga naye bw'abanga omusajja yakkiriza kati okwekolamu omulimu kyandibadde beta n'aweebwa second chance. Kamiro oli mulimu ki gwe yekola like nga asobola okukyuka nakyusa embeera ze akasigala yakasudde not that nedda njagala tulabe ebintu bino nze ngenda kuwa example ya muzeeyi wange ffe bwe twali nga tukyali bato nga muzeeyi yongeza example eri weti nga muzeeyi bombi actually oba maama oba taata nga tebajja kwereega nnyo naawe bwakugamba totegeera bwakugamba ekintu olemeddwa okiwulira nga ajja kukuba kaboba saakola atya asooka akuyiseemu okawodde mu layini mu bwangu naye gye bakomye okujja nga bakula kati ndaba abato baffe abaako ekintu kyakola noga leero lunaamusse nobyayo n'olinda kimu emboko kenyooke genda omulaga naye mwana gwe neegendereza enkwasaganya yakyusa. Yes. Kati nzikiriza n'emyaka Kamiri emyaka kati egimuyiseeko si ye Kamiri oli omukadde Kamiri ojjukira ne rival ezabeerangawo zino ezaabwe Bobby Bebe BBC bye baakolanga byonna olaba nti kati byasalika. Omukazi agamba kuba ezimu ku factors ezifuula Kamiliyoni ekisolo zigyaliwo. Omukazi akatambika eyate emabegakaawo ng'agamba famire ye maama alina engeri gy'atiitiibyamu abaana then n'ebiragalagala ate byonna bikyali mu bulamu bwa Kamiri watya nga yasobola okwebuulirira atereere ne bw'ateekako akati oba n'akawalagi n'addako ew'amaama kati ate osobola okwesanga ng'ate kati ekireetedde Kamiri bw'aba nze sikyogera nti nkikakasa kuba sikiinako obukakafu just kati okusinziira nga bw'oŋŋambye nti mwalimu sigala mwalimu omwenge n'ebiragalalagala bwe kiba nga luli yali abikozesaako osobola okwesanga kati abikozesa nnyo naye ng'omanyi ki ekimuleetera ekyo yese n'embeera gy'ayitamu nga singa bakeera ku makya ne bakomawo mu bulamu bwe asobola okubivaako musawo si bwe tekisoboka ekintu ng'ekyo ekyo ky'ayogedde era ngenda mukubira mu areas bbiri
nti Yesu bama nga bamulekawo kati katugeze nga ggwe nenkulekawo lwa butamiivu ate n'osalawo onywere eddala olwokuba nkuleseewo. Nedda si bwekityo kiriwo ekiti nti waŋŋamba nti abe nkukooye ku mwenge nga njatereeza nennywa ng'okyaliwo va ku mwenge ndeka toyina ky'oŋŋamba nennywa n'okeera ku makya n'opaakinga ebintu n'ogenda. Nzikiriza mu bbanga eryo kuba ayinako message gye yawandiikako oba like okulaga nti Daniel ddala mutuufu yankumiisinga. Nzikiriza mu kiseera ekyo kuba sigamba nti obulamu bwe bwonna tubumanyi, waliwo ebiri behind camera. Asobola okuba nga yamugamba naye Daniel nolaba kati maze wiiki sikola ki sigunywako naga nedda ssebo nkakasa maze kati omwezi sikola ki sinywa naye nga buli lwatanywa ate nadda mu nju n'agitunuulira ye mutunuulidde irina eyanjadde abannaye kati awo n'asalawo ate agende oba oli awo abeereko eyo kuba muyimbi abeereko eyo mabala ne banneebe kati bamulabanga tali lively kiki naye nywako wano ojja kwerabira ojja kubyerabira biri kati ng'ono bw'anadda n'abeera mu bulamu bwe ajja mugamba aba alina ekyokuprotectinga kino abasajja basobola okitegeera kuba I've ever had such stories nti omusajja oba bamusanga anywa sigala naye n'awasa omukazi nga mulokole kati nga kyakola alina okakasa nti agenda okudda ewaka ng'ali soba nga tawunya ku sigala yadde okitegedde kati ne Kamini naye osobola okwesanga if he's given a second chance asobola okwekolamu omulimu n'akyukira ddala. Kuba abo manyi lwaki gino emyaka giri 7 kyemmanyi Daniel ali asobola okufayiringa empapula ezo mu myaka 2 oba 3 oba 4 oba 5. Tokkirizaamu nti abadde alina kyeyeetegereza mu myaka egyo naye alaba ekigaanyi okutereera n'agamba finally ono omusajja alabika akyamamamera lemisalenda. Ekyo siyinza kiwakanya nnyo naye ate era still nsobola okuzza kiri eri nti omukyala alabika ye bwe yasimbula okuva eno oba oli awo ye ng'agamba ngenze kati ng'egyo emyaka abaddeyo nga talina nsonga y'amaanyi nnyo kino gye kimukosaamu. However kati oba oli awo nga yafunye eddiiru emwetaagisa okuba nga ali free 100 kati nga yetusizza bino eno byonna. Musawo munnyonnyola addiction. Ku nsonga eyo yennyini kuba addiction bagijjanjaba gwe addiction gy'oli mu ekyo kituufu kyogezako gamba addictions bazijjanjaba naye let me tell you one of the ebintu ebimu ku bikyasinze okuba ebizibu okujjanjaba siriimu. Leka musawo amaleyo. Okay, ekyo siriimu tajjanjabibwa ekyo badde otukozeseza ensobi naye mu lulimi Oluganda ajjanjabibwa ne tawonyezebwa naye ng'okujjanjaba ekyo tusaba mubalira mu bintu ebizibu okujjanjaba kuba tagenda wona naye nga bamujjanjaba. So addictions kintu kizibu nnyo okujjanjaba. Kankweko ku steps ze tuyitamu nga tujjanjaba addiction. Tuyina ze tuyita interpersonal steps. Nga gwe omuntu neweekolamu omulimu gwe nga gwe step esooka nga tunaakujjanjaba addiction yonna si drugs zokka wabula any addictions nyingi ekintu ky'oyagala ekintu ky'osinga okwagala essimu esooka okufuukira addiction. Sikwata ku ssimu yange mpulira nga mbuguma omutwe engalo zinjokya abaana bange ab'omubiyumba akasabbuuni kayinza ekyo kituufu kayinza okuba akasabbuuni kayinza okubeera ki kayinza okuba TV oli agamba tuli tuti abantu bangi ate by the way tebagaana kubajjanja era n'ogeza n'okyogerako nti kibi oyinza olaba comment oli agamba ne mukavumirira nti sitaani yakalimu sikata kambereddeyo emyaka 2 ku kyeyo. Waliyo nali mpitako ku media emu nendaba omusajja nga agamba nti ne bwaligenda mu ggulu ajakakuba. So addiction mbadde mbanyonnyola nti ekisooka eyo step gye bayita conceptualization ng'omuntu. First of all, first identify ng'onaava ku kintu kyonna osooka kukkiriza nti n'ekituufu nywa katugeze mwenge nywa nga gwe omuntu n'osooka n'ogaa nti naye
njagala guvaako ng'omuntu okitegedde tetusobola kukaka kubanga abantu bangi nnyo and one of the slight addictions basinga otuleetera mu ddwaliro okujjanjaba nicotine addiction sigala siri ku njaga ngambye sigala of course abantu bamuvaako waliyo n'eddagala lyosobola okuwa omuntu sigala mwenge nga wamala oddimira bw'ati n'addamu n'ateekayo kusesema nakufulumya buli kiri munda naye omuntu atuuka ku level anagaa naye oba kusesema oba ebyenda bivaayo biveeyo naye nga nzizeemu n'ennywa kantu ako ate trust me omuntu nga tannakkiriza kuva ku kintu tasobola kukivaako because now the way you treat that thing ng'omaze okwetereza nga ggwe tetusobola kugamba leero nti va ku mwenge omuntu abadde anywa eccupa 5 olunaku tugamba katutandise time table wiiki eno tugenda kunywamu mmeka mukendeza mpola kubanga omuntu abadde amanyidde omwenge wokera ku makyo n'omugamba nti guveeko enkya completely nze nkubuulira nga omwenge gubadde ogenda mutira emyaka 5 ng'omutira mwezi gumu omujjako mpola kye bayita tapering doses nti bo bayongeza bwongeza mbumbu depression naye nedda sokoleke kati musawo kyemmanyi kino nze siri musawo naye okusinziira ku ntegeera yange oba kyetwandise normal understanding osobola okulaba nti kiri applicable gwe tokkiriza nti nno idleness oba loneliness increasinga njiyite addiction emibi ekyo kyoyogedde kituufu actually one of the most causes of addiction eyo loneliness buli omuntu wabeera yekka abeera susceptible to ebintu ng'ebyo because mind eringanga let me say nga computer saagala kunyonyola eyo system nyingi naye buli weebeera nga terina kyekola egenda kuresortinga its energy to something else kati tolaba nti no musawo mu kintu ng'ekyo ddala kino nze kyembadde ngamba oli ddala kyekikola kyekiryanga kyekituufu olyanga kikakasa obukakasa kuba ekisooka bwe tusooke tutunulye status y'omuntu gwe twogerako Jose Chameleone tasobola beera aibu superstar musajja watutumu kati bwe tuba nga tugamba nti abadde munywi kitegeeza ku luyo nena gy'adde nga atambula nayo ebadde yabaki y'abanywi kitegeeza waba wakuva ku mwenge ogwo oba kintu kyonna kyonna oba busigalo baki ayina kukikolera waka kuba waka yewali abatakola ki abatanywa ekitegedde bw'anaakeera ku makya n'agamba nti kati of recent twamulabye yagenze ku concert ya Pastor Bugembe naye olwagirinnyeko ne batandika oyo omuleeta otya the whole world started judging him kitegeeza nti ne bwe yandibadde nga gamba kanve mu group zino gundi option 2 zaadde asigaza either kugenda mu bantu nga bano bannaddiini y'emikwano emipya gy'abaakola oba adde ewakaawe kati ewakaawe waddayo waliyo loneliness wadde eno mu crowd eza religious people waliyo criticism kitegeeza nti gundi eyokusatu gy'asigazaawo yeye abano bakyali baye tasobola babeeramu kuba borede guli muzeeye gwabwe abo ogenda kweteeba omupiira kaakati ku nsonga Chameleone era ezimu ku nsonga kwe kusulawo obuvunaanyizibwa mu famire ye obudde bwa famire baba na butono 24/7 bw'ataba ku nnyonyi aba ku bivvulu afukantu ezunga bw'aveyo n'agenda ne bakyaliibe famire yali agiwa obudde butono ate nga bw'abeera ewaka era bye byaleetera ne Daniel okukoowa nga bw'abeera ewaka abanga jjeno Chameleone national muduumizi era kyo kiva tabeera na bamanager taba na manager abeera na muntu gw'atuma genda oleeta obusigala naye oba ggwe mutima ndeeta sigala kakati nga ne bw'abeera ewaka oba ggwe mukyalawo ndowooza akujjukira mu biseera byakwegatta kakati era tosobola kunnimba nti Chameleone ali asobola okubeera mu bulamu obuli lonoli olwa Daniela kozira ganga yabadde naye si lwa Daniela lwakuba you're fronting Daniela naye we are looking at the family the entire family kuba Daniela bwe yagenda teyagenda nga ye Daniela yagenda n'abaana baabwe n'abaana be bonna tebabudde n'obbaweerera nga taweerera ekyo tosobola kikakasa ate omukyala akugambye togenda muwakanya kuba tuli kutubeesinga ku bigambo byani ate era nzikiriza nti
asobola okuba nti yakwatanga ssente kubaweerera nga bw'okyogedde naye nga assets weeziri ezisobola okuvaamu nti projects nga weeziri endala ezisobola okuvaamu ssente kyosobola okuŋŋamba nti nno kamiliyoni ku bbanga lyeyamala ng'ayimba lyonna webbanga lyonna lyamaze ng'ayimba talinawo kintu kyataddewo kirala another source of income ekitali kuyimba. Mpozi ng'agala tukole entalo naye oyagala tukolera abantu tetugendayo. Ate no kati yabbe pogamba nti ali stress ziyinza omumuleetera okunywa. Nyinza kuwagirira mu ango ndala kozi Chameleone yakoze nnyo naye alina kitono naddala mu music industry. Akoze nnyo nekyajje mu industry ekitono. Ebizibu byeyafuna malayo statement anti nange mbadde ndabanga tuzze walala kubanga ebyo that's his personal life. Byakoze ne byatakoze nze simanyi. But the most important thing we are here to discuss about the divorce. Ate nga nze mulayini gye mbaddemu mbadde njagala nsooke nterezeemu omukulu ono kubanga agambye nti omukulu wabanga agenze mu church awadde example eyo waba agenze mu church bamuŋoola. By the way wenfunyamu ne ka question kayiseewo buyise osooka nziramu ku kivulu kya pasita kati nga abantu ng'abo abagenzeyo bano kuba ndabe bagenda mu bivulu baba n'emmeeza ate emmeeza zibaako ebyokunywa kati ku kivulu kya gospel babadde bakola batya? Ate kimugaana kujja nga aloadinzeko anyway eyo tuveeyo ebyokulya byabadde bino ebiri soft byokka naye tekimugaana kujja nga akoze eki nga yatise. Anyway kyembadde ngezaako mugamba kiri bwe kiti waba agenze mu kyaki ne bamuŋoola ne bamugoba wagenda ewaka waliyo loneliness wagenda mbanne banywi ffe nga totwogeddeeko ate wajja mu ddwaliro ani amugoba? No, that's it. Nagambye nti omuntu abanga alina kyayagala katugeze ngoba muze ayagala mukyala goba muze question eri bweti omukyala yagenda lwa muze ate uli ku muze okomyewo omukyala lwaki toyogeddeeko nti yagenda mu ddwaliro ne bamugoba? Because to treat addiction oba oyagala kuva ku addiction jangu mu ddwaliro tukwe rehab. Ayagala omukyala amwagale nga bw'ali. Si mukyala kumwagala nga bw'ali. No, si kikakasa. Si kikakasa naye just I'm assuming. Ayinza okubanga wano omukyala we yagendera we yatandikira okuwulira nti ddala mbutuufu nno neetaaga famire yange. Alabika we yabigezaako n'agezaawo ku basawo kyekiri kyegende nti ateeka okuba yamugamba nno munne eno nno olaba luli wagamba nti nno nnywa nnyo naye kati ngenda mu wiiki sinakola ki sinateekamu ateeka okubaawo yalinako helpen eyaki ey'eddwaliro naye kati waliwo otuko ekiseera n'olabanga ng'osika kitajja oba bwe nti we mba njogera nga kati akenge kange nkalese kyokka ate negwe n'ensonga lwaki nkaleka naye alaga nga atakola ki ataresponding ekyo nekisobola nakyo okubaawo. Naye nze ndowooza ogw'omu ebiragalalagala n'omwenge Daniel aleka tali waffe kugujja ku Kamili kubanga olaba Chameleone for example omwenge tegukuba marriage ye yekka wabula ne kaaliya ye ne bwe yalwala ebimu ku byamusumbuwa yali ki biragalalagala talina kintu ky'amaanyi kye yalwala okuggyako over consumption yaki. So ebiragala yabinywa oba Daniel waali oba takola ki oba alwanirira muzza oba si kumuzza kubanga n'obulamu ye bwennyini omuntu abulyamu olukwe kati gwe Daniel umaayo obubwe kennyini ne kaaliya gyazimbidde for over 20 years era naye kiginyenye kisumbwa Chameleone bwengeyenge obwo. Okay, to that extent eyo kaaliya ye gye yeeyonoonera naye kati ku nsonga y'amaka wano we tuli so olinga atuwa option olinga ateeka ku mmeeza nti because wagamba nti ndi mwennyini tasobola kuguvaako okutaasa obulamu bwe. Yes. So kati olinga nga atugamba nti we have two options either Daniel okukkiriza abeerewo mu mbeera eyo oba batasobola agireka agende. Daniel kiba ekyamutwala bwenge agende kubanga bw'oba tonnalowooza ku famire osooka ku ggwe Chameleone ye kennyini omuntu tekirifaako. Chameleone yalwala kyo genda mu America.
sibimanyi muganda wange. Yali misuse y'ebiki y'ebiragalalagala era n'okumutwala eyo bagezeko okumwawula ku access etasaanidde ku biragalalagala era wano mu Uganda bali tebajja mujjanjaba akole ki abaana bakukusa enjaga gobuuza saa abaana bakukusanga enjaga ne bagimutwalira mu ddwaliro era bw'alwala bamagye tebabakkiriza genda mu ddwaliro. Awo simanyiyo abaana beesabika enjaga mu mpale muno omuntu nayingiza eddwaliro. So anti kati ku ekyo ekintu badde nkugambira nti addiction si ekintu ky'osobola okumala gajjanjaba. wagira Daniel ku filing a divorce? Siwagira Daniel ku filing a divorce, wabula mpagira buli muntu yenna naawe ndaba. If you feel like you are having domestic violence, kino kiri ku personal perspective nganze omuntu. I cannot tolerate domestic violence nganze. Era ne wabaani nze najja nga mulina obutakanye waka, you have gone to police, kiganye. You have come for counseling hospital, kiganye. The only option gye nkuwa kite. Because teriyo spare ya bulamu. Ojagezaako okugamba nti tusoke mukama kyagasse tokyawula, mugenda kwawukanira mu ntaana. Abwagira divorce? Nsobola okuwagira divorce ku kino bwe tuba nga tuli specific ku kino eno sinalaba like ng'ovuddeko kino eno ekyo ngamba nti everyone deserves a second chance. Nze ku lwange ngamba omuntu eno yandiweereddwa omukisa ogwokubiri gw'osobola okulaba Chameleone w'essaawa zino eno naye nga omukyala we nga yakedde ku makya n'adda mu bulamu bwe n'afuka Chameleone omulala n'afuka ddala story gwe twalootako okuba naye kuba wano mu music industry katono nnyo okuva ku mulamwa music industry ya Uganda wano eno tosobola kugyogerako notamentioninga linnya Jose Chameleone. However much tubadde ne zino entalo za BBC biki era nebone nabo batunuulira bwoti talent wise Chameleone yali waggulu era wano bibaddengawo political biki waliwo awo yali 2012 biki Chameleone n'agenda n'asima n'afuna kaadi ya NUP we yalagira ku bwa meya ne bagimumma n'adda mu DP n'asala n'adderi byonna n'abikola ebyo emivuyaane nga Chameleone tugenda kuwola ebivulu tetugenda kudda biki Chameleone n'akuba forever. Abaali bayombesa Chameleone twabanoonya ku nguudo nga tetukyabalaba nga mwine emikono giri mu bbanga kitegete. So talent wise eyo talent tukyakola ki tukyagyetaaga. So bw'abanga Daniela alina omukisa ogurevivinga talent ye yandi kitukoledde nga bannayuganda adde amwe second chance. Sigambye nti adde wabula ngambye amwe second chance. Kitegeeza mu ekyo abaako conditions zamuwa. Amuga if it was mwenge amugamba akamiri kuva n'olwaleero omwenge sigwagala tinati omwenge ogwo bw'obanga olabye abaleeta omwenge ye gundi ne gundi abootambula nabo mu motoka kati from today onwards naddala ku weekend ng'ezo ojja tambulanga n'omwana wo. Of course kijja kuba kyansonyi nnyo omuzadde okwekolera ebintu ebitakwatagana mu motoka ng'omwana yo mwali osobola okwesanga that's one way okumuzza nadda n'aterera n'akola the best of Chameleone gwe tumanyi. So Daniel amwe chance nenga yo omuntu tasobola kwewa chance tasobola kubanga nga tajeewa nga ate ali mujjikaabirira. You can't cry for something you don't value. Abba afaananya omuntu atunuulira fayino ekintu ekyenkomeredde neerabira deko ekikireetedde okuba kuba Chameleone bw'aba akaabira chance naye nga ate kittattana chance bye bina ebiri wansi ye byatavaako nebwomulaawa. Anyway, naye comment section ebirowoozo by'abasajja ababa tubagezezaako bokuwa ensonga ye naawe eyo gituwe mu comment section. Abbe Chosen Becky leero akomyewo mu ggwanga ne omukulu amanyikiddwa nga Sekajja. Welcome back Love Mrs. Sekajja.
Soko obeka ebigambo eby'amaanyi byosibirira omwana w'obulenzi Ssekaggya. Kubanga embeera gye bali omuyisaamu obudde buno yennyini gye bayisaamu ani dictator Amin. Ssekaggya one Ssekaggya oyo fenno nene waffe ku side ya production photography ne videography abaana balina bingi bye bamwogerako. Nalaba waliwo omusajja omu yajja gundi alina studio y'amaanyi Ssekaggya nedda omu alina account yo ku TikTok najja n'agamba naye baphotographer sabagana ebintu by'okuganza ababosi bammwe. Baby Gloria yasooka yatandika ebintu ebyo. Naye nze muli ndowooza tekiina nsonga y'amaanyi bwe mbanga kuba bulungi ebifaananyi naye nga buli lwonnengera ali ku kamera ondabamu ekifaananyi ekirala ng'ate nange nina nange engeri gye nkulabamu sikirabamu buzibu nze. Tolina ttuli osibira mwana wa bulenzi kuba enjajjatta gye bamujjajjatta yennyini gye bajjajjatta dictator Amin. Yes, buli muntu yenna sodde ekintu kino buli muntu yenna yandisaanidde ayagalweko. Era bw'obanga oli eyo muganda ye nga you've never felt loved, you're missing out something. Okubeera ng'olina akwagala soda nga kinyuma. Chesapeake alina laavu alina kajanja. Waliwo okwagala n'akajanja. No. Yes, kale katwawule. Waliwo ekiyitibwa okwagala, waliwo n'ekiyitibwa akajanja. Naye ate waliwo n'akajanja mu kwagala. Okitegedde? Becky azanya agatta. Osobola okwagala omuntu n'oteeka waliwo mimbi Sophie Nantongani kakwagale waliwo engeri gye yakiyimbamu simanye kakwagaze kajanja something like that. Naye osobola okwagala omuntu naye n'ogattamu n'ekirongo kiri ekyaki ekyakajanja n'ojanjawaza. Akajanja ka Becky nkatya yagamba nemba nfudde entaana yange muteekeko dictator Amin. Ebyalaavu obimanyi. N'ebyakajanja nanti kati obulamu bwaffe bwanjawulo okitegedde. Tuli bantu banjawulo. Nze siina muntu gwe nali njagadde nenteekamu kajanja. Sikikola. Yes, you can love someone. Naye ate nze mulaavu ngendayo n'eriiso limu. Sikwerayo. Musawo. Kiki osobola okuwabula bw'oba omanyi status ya Chosen Becky n'engeri gye yeeyisaamu kiki magezi ki g'osobola osooka osibirira Ssekaggya? Kakati ku nsonga eyo nja kusooka njogere bwe nti ng'omukulu wayogedde nti buli omu alina engeri gy'ayagalamu omuntu we ate nga tetukiinaako buzibu. Yes. Yagala muntu wo. Nina kagundi ke nali ndaba oli yali agamba nti gwe yagala oba funa musajja wo mwagale mutumette bwakukyawa era ofune omulala naye omwagala omukole kyekimu. So kati nze ku nsonga y'engeri gy'ayagalamu omwami we I'm fine with it. Beyagale byabwe tetukinaako buzibu. Nze nga nze sikinaako buzibu. Ate nange a few moments later ulira bwoti nange nandiyagadde. Teri muntu atayagala kwagalibwa bwatyo. Naawe kyemmanyi nga gwe oyagala okwagalibwa nga ye. Ne bakutimbatimba buli wamu. Ne baku ngambe kulabisa ne bakuteeka buli wamu n'omanya nti ono muntu wange. Ebyadde asaagala kajanja. Ako si kajanja. Era ekyo kye mwogedde nti kajanja nze sikirabawo. Nze ndabawo ekigambo kimu mukwano. Ebyakajanja byammwe. Naye ogwo mukwano abantu baleke. Ne ku social handles ze n'ateekako Betty wa soda. Otandika bintu ebyo. Ekyo ekyomukwano tubalinaako buzibu. Nze nganze sibalinaako buzibu. Abayogeyoge omukwano bagumanse paka gye gunaakoma ffe tetubalinaako buzibu. Kuba Chosen Becky ne dictator Amin bagenda okwatagana nga status ya Chosen Becky tennafuuka y'amaanyi nnyo. Nga financially tali w'amaanyi nnyo. N'amutinkisa nnyo.
Ssekajja agenza okujja nga Becky ndowooza kyabulako omuntu asobola okukola emirimu egya opposite sex. Abe Ssekajja kikyayinza oteeka ku mmeeza nga kyoze Becky tasobola kyetuusaako. Photographer alimu ssente. Mugagga muvundu. No, simanyi bugagga bwe buli. Naye kyensobola okukakasa ti photographer alimu ssente. Asobola okuba nga alina ebintu bye byakoze nga gyebiri. Abaana bagambye nti aleka ku mmeeza aleeta kaboozi kuba ebisigadde kyoze Becky ali popular well off asobola n'okweroboza. Yes, kituufu. Ne bwe kibeera nti ekyo kyokka kyakola. Kakakase kino. Soda naye kennyini osobola otuuka mu status nga buli kimu okiyina. Wabula ng'obulako ekintu kimu muntu akwagala. Nga ssente oziina ne bw'ofuna ataziina naye nga kyobulako ekibula mu bulamu bwo. So ekikola omukwano making another person's life complete. Byebimu kubikola omukwano. Ne bw'oba tofuddeyo ku bubwo. Tosobola tekisoboka gwe kuba gwe nga tofaayo ku bubwo. Actually ne bw'oba nga tofaayo ku bubwo. Gwe kye bayita omukwano kwe kuba nti I can cover your back, you cover my back. Si we guli musawo. Ekyo we kiri. Kasitamba nga nze nkavalinga ogugwo gw'obuzibu bwo bwa ssente. Okitegedde? Nze obuzibu bwange bwa kunkolera bu surprise, kukola otya, kujja n'ompita ddiya, keera ku makya ng'ontegekedde ekyenkya nga nze kyenjagala. Kitegeeza nti you've made my life complete, I make yours complete. Ayogera ebyo agambye mukwano atwalayo eriiso litya. Ssekajja bw'oba olabye akatambi kano omukulu ekigambo kye yasembeyo okwogera bwe bubaka bwe nati njagala omuwe. Twalayo eriiso eri. Kati ekyo kyoyogerako mukulu Soda nze sijja kuwagira. Togamba muntu kutwalayo liiso limu. Yes. Omwami muleke ayagale. Ayike avuge ekintu kye nga wakyagala. Ebya laavu tebiwabulwa. Laavu towabulanga muntu. Oba atomera bibye. We kuba kutomera. Kati nange kambabuulire wano. Bwe mundaba ng'olunaku lumu nga ntomera. Saagala ngamba. Saagala. Mundeke ntomere we malo tomera. Ojja kudda mbeebuuzeeko naye nga sinatomera. Ekituluma kiri kimu. Otomera bw'otuba tukutaasa otomera ogamba saagala. Naye ate bw'otomera ojja oŋŋaŋalira ffe. Ffe twagala twasamira. Ekyo kye nkugambye ekyo kye ngambye kiriwo ekiti. Kati nze neetutenze. Bw'ondaba ŋŋenda kuleke ndeka. Bwe nkomawo ngoba abe tagenda kungoba. Oba mulagwa tagenda kungoba. Bwe ngoba ngende ewalala. Oba kitegedde. Wali atagenda kungoba. Few moment later naye nze muli ŋŋamba bwe kiba mukwano. Ekikola omukwano it's the moment. So let someone enjoy that moment. Omwana no Becky avuga nnyo speed. Leka omuntu anyumirwa akaseera ako. Gomanyi waliwo ekintu ekimu kati okugeza. Waliwo ssente tugenze kucakala. Kati okugeza omukwano kirina kucakala. Nti okwata ssente n'okwata $50 n'ogenda n'ogacakalamu. Tekirina kye kizza yadde n'ekimu ospendingidde. Naye budde wako ogamba ani ezijjukira mwaka guli nagenda kudidizeeyo naye nanyumirwa. Okitegedde moment eri ogiyina. So don't interrupt the moment. Kijja kuluma nnyo singa okwata ssente zo ogende ku beach n'otuuka ku beach ne bakugamba temuyingira mazzi. Already omaze okusasula ssente zo naye bakuganya amazzi ogakola ki ogayingiramu. So tonyumiddwa kaddeko. Ssekajja tumuleka anyumirwe. Yes, leka anaza abaana. Bwe kibanga ye nga omukwano kye gumutumye mukama we kyamutu. Ate kati olaba ekintu kino eno wano Uganda tulina engeri gye tugenda tukwatamu ekintu kino. Buli muntu afuna omuntu nga tubadde tumumanyi. Bwe mutyo we mwayogerera ne Dr. Muza, bwe mutyo we mwajja mwogerera ne Levikson, bwe mutyo kwega abantu bangi abazze nga bajja bonna mubogerera mu ngeri yaabwe. Omuntu musawo tumuwa respect Amuza at least ayina that. Ebyo mubyogera oyinza okuba ati okyogera lwakuba olina omusawo okuseeti. No. Naye luye eri mwayogera nga mwayogera byonna nga ekyasinga otwogeza kulaba nga musawo bagenda okucakalamu yazanyisa abaana yajja abaana mu puulu abatwala ku ssomero abambaza bu costume awo kati abantu ne bagamba atandise oweereza kuba nakyo lalero ema mu mbejja.
tomuleetako mampa akyago mumbejja so hamuzanze mwa respect koza asobola containing omuntu bwatu kati omanyi ki nga noono naye bino byakyakola lwakuba nti love ekyali mpya bigenda normalizing kisobola otukesa ne kinomalizinga kati ngo ne kaggwawo ne badda mu mukwano guli ogw'ekikulu kubeera mwenna nano mukimanyi bw'obanga wakagwa mu mukwano omuntu engeri gye muba mutijjamu si yeemu n'eringa omukwano gumaze okuweza emyaka 10 oba Becky akikola lwakuba nti ye celebrity nti buli bulamu bwayitamu content ate ekyo nakyo osobola okitwala bwotyo kubanga Chosen Becky mwagala nnyo mu bayimbi be tuyina ye muyimbi oba ye omu ku basita be tuyina nga like obasita bwe tumulabamu tebumumenya in a normal life kuba Chosen Becky ojja musanga ng'atambuza ebigere Chosen Becky ojja musanga ng'afukamiridde omuntu singa Rema akira ku makya najja n'afukamira eba headline muwawaala okitegedde naye Chosen Becky yabalaga nti I'm a normal human being buli mbeera mwaba aba content yes aba content omwana we bwe yalwala naye neyekoleramu ne bu challenge n'atanoluyimba wano bwe mwaleese bineeno ngenda kwagala njagala ne ku ntaana yange muteekeko Chosen Becky n'aleeta omwana n'akazannyiramu perfectly ate ne kanyuma so yes kati Chosen Becky ye obulamu bwe bw'ati bwazzenga abutwala kuviira ddala eri ku ntandikwa bw'atyo bw'abadde so kino si kipya okubanga bw'ati bwe yeeyisa n'omwami we it's normal kunze nze ndabanga kiri normal actually oli ekyalinganga oli ekyali kibuzaabuza abantu ku lunaku lwa proposal oba video shoot nga tebakikakasa naye it's normal bw'atyo bw'akitwala era bwe kituuka nono n'avaawo nga weetaaga omulala yes era asobola kuba kyenzikiriza kiri kimu nti bweyagala Dictator Amiri yamwagala n'omutima gwe gwonna era ne byayogera n'abyogera mu abalikodinga ne mulikodinga era mu ababikomezzaawo so si ye kati eri chapter webanga yabadde closed eri closed yawedde kati yagguddewo essuula mpya Musekajja ffenna abakazi abalabanga basajja banne kisoboka anyway tetusobola closing issue nga tetwogedde gwera olengera ne gundi gwe soko gyogendeko mu makanisa gaffe eyo gye tubeera olengera omusumba n'ayimiriza omukyala we mukyala wange yemirira ne mutunuulira omukyala ne musiriikirira ogenda owulira nga akola statement oyo omukyala yasinga mwenna abali wano eno obulungi nze bwe mulaba ndaba malayika ndaba yakubuulidde ye bw'akola ki ye bw'atyo bw'aba ebintu bye naye nga gwe bw'otunga gwe wakoonako muno naye omusumba tasodde kyayogedde kyakiyandikirese so tubaleke Sekajja expect okutomera oba okunyumirwa anyumirwa kati gwe bala ekiriwo labayo olunaku lwe tulimu kati it is today bwe bunaatuuka enkya 21 ejja kuba yesterday ate essaawa zino 22 tujoogerako nga tomorrow but if 22 bwe bunaamala okukyenkya bwe buti 22 tujja joogerako nga present day so consider today Sekajja bambi atute ne Becky gwensosola beyeetoloola kaba nali mmanyi bayisiramu bokka be bagyetoloola naye tosobola va ku issue nga tetwogedde ku nsonga Balamu kyavuga kumwani asobola okiwaako statement ekintu ekyo Balamu kyakola sijja kwogera ku Balamu kuba ye nga ye Balamu nze mu ndaba eyange nina bingi ebyokumwogerako naye kyenjagala okwogerako saawa eno yoyo omuntu kati gwali mu kukola ki gwali mu kukozesa bwentyo bwe mba ngamba oyo omuntu n'aba mwetoolodde omanyi waliwo ebintu ebimu bye tukola nga twagala okulabisa naye inakyo sensi nga ate fe abakola ki abeerabisa bw'obanga obadde mukyala omwami omumanyi kati kale okugeza kati kangeze kati mbaddenga all along nga ku mawulire kuno temulaba muti napositinga kifaananyi kyange naye nga kati kenatandise okwapiyaringa ku kamera za Expo TV ati nokeera ku makya n'osanga omuntu nga ateekayo ekifaananyi kyange n'omwana n'agamba
oyo gwe mulabaawo yandekera omwana yamunsuulira yadduka obuvunaanyizibwa. Weebuuze ebbanga eriiseyo nena kyogamba abadde tamanyiwo embeera. Gy'okubidde endulu bulijjo tewaliiwo. Bulijjo olinda ki okupositinga ekifaananyi kyange n'omwana gwe nakola ki? Gwe nakulekera. So bino ndabanga byonna bigendereramu either kunoonya butaala, kulwana muntu bye bigendererwa. Tewaliwo nnyo kyamanyi kya nnyo kinoonyezebwa mu kino wabula kwagala butaala na kussa wansi muntu. By the way, issue ya Balamu nga bw'ogyogedde bamuwa ministry y'abaana n'abavubuka. Abantu abo naddala baminisita balina okupuluvinga nnyo mukama waabwe nti bakola. Balamu azaalabikira mu cases nnyingi naye nga zonna cases zaalabikiramu z'abantu abali mu maki? Nedda. Togamba nti z'abantu abali mu mawulire. Gamba stories zimala okukwata amawulire. Najja. Kuba ogamba ez'abali mu mawulire all along Chosen Becky abadde amumanyi. Era kati owulira kati kankubulira okumanya kino bino bigendererwamu kulwana bulwanyi muntu. Nti bwe baba boogera bafronting erinnya Chosen Becky. Instead of okwogera Sekajja. Singa babadde bavuga nga ne baba bakuba emitwe gy'amawulire bagamba omwami Sekajja yakoze bw'ati ne bw'ati. Omwami Sekajja yalekawo omwana. Omwami Sekajja yasuula omukyala. Omwami Sekajja yayagala omukyala nga tanneetuuka n'amuzaalamu. Kyandibadde fine oba osanga kubanga muba mwogera ku ki? Ku ye nga ye omuntu. Do you believe What? that it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Naye kati osoosezza linnya ly'ono atabiriimu kate n'olyoka oleeta ensonga y'oli. Nze ndabanga awo. Balamu alina okwetereza mukala ayagalaga mukama we nti akola naye eno submission yange. Yajja mu keesi ya Bianca Pius. Naye ng'abaana abeekola ebintu Pius bye yeekola be bangi. N'atabafaako. Ate omusango bwe gwa keesi eyo bwe yafeedinga nga tekyalina mawulire n'agisuulawo tamanyi na Bianca gy'ali. Najja mu issue ono omukyala yayimba tonzijukiza biwobe. Ne bamutomezera omunaku omukazi yakoowa ne intaneti yakoowa n'amawulire. Baatugamba mu byonna byonna okwetala kwe yamuleetanga ku ofiisi emirundi gyonna yamuwa omutwalo gumu n'ekitya n'50. Omutwalo gumu n'ekitundu. Yes, nayogera ne bulaaza we yajjako ne wana eno Dani yamulaba lwe twashuutinga. N'agamba mwana Balamu yatutomeza. Ye aba ayagala kikiipingira linnya lye mu mawulire, kikiipinga ofiisi ye nti eri active ekole wa muzeeyi afune ssente, naye nga bano baabala baakoleramu emirimu tabafaako. So Balamu ekintu ekyo akivuze mukyamu n'obudde bukyamu. Nze nja kunyumirwa nnyo singa olunaku lumu lukeera nga tulina omuntu gwe tutaliiko ne wafuluma eggulire ng'ekiheadinga linnya lya Balamu. Minisita Balamu yagenze n'ajjayo abaana abadde bakubibwa emiggo mu kyalo ebuyikwe n'abaleeta n'abafunira obessomero baki. Ekyo kijja oyo aba akoze. Naye bw'obanga gw'olinze stories gye mmaze okuwulira ate gwe n'olyoka ogibaka ekyo kale tukubuuze eya Bianca yaggwetya n'eyo omukyala yaggwetya. Tetuyinza kuvaano waliwo anko ke yayogeddeko nti abasajja baba tokyalinga mentale nekibaviirako okunoba. Twadisikasinzemu ne Abono n'agamba abasajja bano balina zina abasajja bagufudde mugano okunoba. Abe otandike naawe. Do you support abasajja okunoba okiwagira nti amaka gamuyinze n'azingamu obuwensho toseka tubuulire. Kirimu engeri. Anyway, kirimu engeri. Era by the way nalabye kye twasookeddeko story eri. Nalabye musawo ono ng'alinganga
supporting ekyomusajja okudduka ewaka anobe alinganga akisupportinga naye ndowooza oba olyawo omusajja yandiyimiridde nga n'alwana n'agamba awanyuma n'akomba kwerima sirina gyendaga. Musawo nze ku nsonga eyo nga we nayogedde sigenda kukyusa bigambo byange nti amazima abasajja banyigirizibwa nnyo mu nsonga zino eza domestic violence anjogere bwe ntyo lwa nsonga ekintu kimu nti omukyala yenna singa okera n'omukuba oli lumu n'oluba lumu bwe ruti asobola okujja mu ddwaliro n'asaba katugeze asusse ku poliisi n'emusindika agende mu ddwaliro kuba kankuwe live example naliko mu ddwaliro nali nkola not in Kampala here omusajja n'omukyala story eno yanyumira nnyo omusajja n'omukyala ne balwanira ewaka bo omukyala n'agenda ku poliisi kati yagenda ku poliisi of course balina oyita omusajja ne babitulawo ne babyogeramu omusajja ndoze yakuba omukazi yamukuba bali tebakinyonyola bulungi oba yamukubisa luyi oba yamukubisa kabaawo naye nga yamukuba ku mutwe kyonna kye yamukuba kati omusajja najja omukazi bamusindika mu ddwaliro omusajja najja ne mukyala we kati mukyala we yatusanga mu office ababiri abalwanye bajja babiri tebanatugamba nti bafumbo of course tebaŋŋamba nga omukazi agamba nze wano njagala kukuba ekifaananyi kya CT scan oba okimanyi ekyo kye bakebera omutwe obwongo ebifaananyi ebyo mmejjale tubikuba abantu abali unconscious katugeze nti agudde ku accident twagala laba omutwe guliko ekizibu afunye omusayi gutonye oba omutwe gukoseddwa kyenkana ki kati omukyala ono ajja ategeera bulungi talinaako na sayini yonna nti oba omutwe guliko ekikyamu ali ne bbaawe wabula nga ayagala bakube CT scan si ya layisi malwaliro katugeza bakola layisi kaŋŋambe bakola layisi kifaananyi kyoyinza kifunira ku mitwalo nga 12-15 kati omusajja ajja mugamba omukyala of course baali babiri nali mmanyi oba bonna bazze banjawulo naye bonna baali bayingidde nga nnyonnyola omukyala nti ekifaananyi ekyo tetusobola kikuba kujjako nga waliwo ensonga tuleeteddwa okukikola kubanga nga omanyi nti ebintu by'obusawo birina buli kintu kyokola mu medical n'eddagala ly'omira lirina advantage ligenda kuwonya n'erina disadvantage ligenda okukuwa oba kitegedde kirina side effects namwe ekifaananyi kyoyagala okukuba kirina side effect kuba tukuyisaamu raise mu bwongo nga tulaba nti anze nkyagala kati pati yasinga okunnyumira yeeno omusajja ng'ali mu kwolereza omukazi ng'ali mu kwegayiririrako bakimukube kati ng'ovudde ku eyo aspect y'okwegayiririrako nga wasaba n'omukendeeza ku seeti omusajja yagenda osasula ekifaananyi kye bagenda otwala ku poliisi bamuvunaane omusajja okuba omukazi oba ali aga proof abakakase nti omukazi talina kyaliko proof ng'omusajja yandyagadde mukyala we simanyi oba saali mu mutwe gwe kumanya kyeyali agezaako okukola naye omusajja naye musawo lwaki totuleka ne tukuba ekifaananyi kati nengezaako kati awe tugwirira mu story nemugamba gwe like ono mumanyi ti ono mukyala wange kati olwo nze nendowooza mu mutwe gwange nti kenfunye omwami kuba katugeze ngo baleeta omwana katugeze mu ddwaliro oba abantu nga muze babiri singa ogezaako okunnyonnyola omulwadde n'agaana onnyonnyola amulese kubanga eddembe lya mulwadde ogamba nze kyenjagala ate ng'olina okukikola okuggyako osobola omugamba nti sigenda kukikola genda ewala bakikkolere naye ate tekikkirizibwa omulwadde kyayagala kyolina omukolera wabula singa ofuna third party katugeze ng'oba taata w'omwana oba omwami w'omukyalo oba omwana w'omuzadde kigonda n'omunnyonnyola olinakkiriza osobola okutwala decision y'oli nogaa nti ono naye alaba kikkiriza kye ŋŋamba tetujja kukikola kogwe konnyonnyola omwami kati ntandika omwami omwami mugamba muneyo omukyalo ono olaba ekifaananyi ekyo nga we nkunnyonnyodde ekifaananyi ekyo kirina obuzibu buti kirina bwe kiti kuba
omulwadde general kuba abalwadde ba Uganda tebagala kuwulira bye mbagamba. Omulwadde wano mu Uganda aba mu ddwaliro nga bamujjanjabye katugeze wiiki naye nga ne kye bajjanjabye takimanyi. Naye nga kyawulira nti kati ndi bulungiko bye bamukubye tabimanyi. Tamanyi naki kye bamukoze naye agamba omusawo akoze. So naye nga mu mateeka amatuufu kiri nti omulwadde olina okumunnyonnyola ky'ogenda okukola. Ngenda kukola bwe nti maama nkuzuddemu obulwadde bwe buti naye ngenda kukola bwe nti oba sekyo oba tukyagadde ekyo nina alternative eno nsobola okukozesa empeke oba ne tukozesa empiso oba ne tukola bwe tuti. Omulwadde ne yeesalirawo nti njagenda na kino kijja kunkolera. Kati ntandika omwami amunnyonnyola ekifaananyi. Kati omwami oga anti munnaaye kati musawo sokolabe bw'oti. Omukyalo ono ekifaananyi kino akitwala ku poliisi. Kati bwekitegeerera nti ekifaananyi kigenda ku poliisi, omanyi ebintu bya poliisi, those medical legal issues, saawa yonna omusawo singa ofayiringa ripooti ya poliisi n'oteekako omukono gwo nti nze Dr. Katende nze nkoze ku keesi eyo, osuubira essaawa yonna okuyita kuno oba okukubira akasimu kati jangu tuli mu kooti jangu ojulire bye walaba. Ate abalwadde baffe aba Uganda munansonyiwa ne kankyogereko. Abalwadde baffe be bantu abayinza okukulemerako n'akujja ku mulimu okozesebwa, ayagala ogenda ojulire mu kooti, tagenda kuwa the transport akututte mu kooti wabula otuukiriza olw'ekintu kye weetaddemu. So in most cases kubanga okyegendereza ogenda mu malwaliro ga gavumenti ne ogaba tagasiga gavumenti gonna naye kasita omusawo awulira nti biri mu poliisi takuyamba watandikire okugamba tulina dokita gundi yakolako nsawo keesi amanya tebiggwera awo birino in case byeyongeddeyo omanya olina okujja onnyonnyola ebintu ebyo. So mbadde nkyakuwa story omusajja nti mugenda ku poliisi. Kati wemanya nti bya poliisi n'okusooka nenfuna clear insight ekintu kiki ekivuddeko mu kyendiringa nakyo. Mbuuza omusajja nti kati ku poliisi omukazi yabadde ki? Kati omusajja waatandika kale twafunyeemu obuzibuzibu awo ne mukangamu yamukanikamu. Kati ne mubuuza nti kati ekitegeeza watwalayo ekipapula kino bakusiba nti ati poliisi yagala kukakasa nti oba namukubye nnyo. Kati kyengeza kugamba nti tokya y'omukazi n'oluyi lumu lwokka lwokka omusajja lumuviirako obuzibu. Kati just look at that scenario. Omusajja yalina okusasulira ate ekifaananyi ekigenda okumusibya ye kennyini akisasule ate bakitwaleyo ate yeyongere okwecunya ye nga ye. So kyegamba nti abasajja bacunyizibwa more than that because according to me sikiwagira si kunoba naye okujja n'onkuba oluyi that is physical torture. Abakyala most especially gye bayitamu nti omukubye oba oganye okumuweza akameeza oba omuwadde entono. Naye that thing is not comparable ku musajja gwe bagenda katugeze omusajja watukira okudduka ewuwe ayinza okuba nga tebamukuba naye ng'ebigambo bamulangira buli lunaku bizito. Tolina kyokola wano tomalaako era nze natomera ewammwe simanya ekika kyonna kyafa simanyanga. Kati omusajja n'atuuka ekiseera ng'ewe takyayagalawo. Abamu they even go beyond okwogera. Abamu bakuba abakazi bakuba. Naye nze ngamba ewe nne kireese ekintu ekyo it is the adoption of western culture. Ndaba nga kyekimu ku bikyasinze kuba ne bw'oyogera ekintu kya gentleman kikakkanya. Yes, gentleman mwakireeta kuva eri oba ne bakyeta ne bakitusibwako wano. Gentleman yani gentleman ye musajja gwe bakuba oluyi n'asirika n'agamba mami sorry dear sorry oye gentleman. Gentleman yalaba omukyala ng'ayambala engatto n'afukamira wansi ye n'akola atya n'azimwambaza n'amutereeza ye ne yeeyambaza ezize n'agenda ku luggi lw'emmotoka n'amuggulirawo ye ne yeetooloola eri ne yeggulirawo n'amuvuga. Okitegedde? Kati ebe ne bennaze ng'ambe ekireese obuzibu mu bintu bino eno entandikwa ddala etandikidde ku adoption
of okuleeta ebitaali byammwe. Yes, ebitaali byange eby'obuntu abenga kisoundinga no waliwo ekigoyinga beyond nze soda kankubuulire kati kale kati katutandikire ku soda yennyini soda gwe omukazi wakkuba oluyi omukola ki kisinziira bwe mba nze musobya mugamba nedda kati tuli wano nedda kati wamala tukole bwe tuti tuli wano tetuli naye ku seeti wano eno obudde tebuzibye kati oddeyo ewaka kisajja gwe obwenzi bwe wammwe alukuwadde bwe mba ndi nga siina musango sinaliyo yino ngikukuliyetingidde okuva wano tugenda kuva wano odda waka si bwe guli ani agenda anyway tugeza ngeza nga oyinayo omukyala nsooka nebuuza lwaki onkubi nati bwentegeera ensonga ensonga ekubiza oluyi ogimanyi nti obudde buzibye ekyo ekisooka ekyokubiri obedde akuba essimu yo olwokuba tuli ku seeti tosobola kukola ki kugikwata ekyo ne kikonfaminga nti obadde muki mu bwenzi kuba neebaka beŋŋuubye ebinywa togezesa mu Afirika mwana wange ow'obuwala kati ndowooza owuliddamu ekintu togezesa bajja kuyiwa ekyokwagala ekyokutwagazisa ffe abasajja tweyisenga abazungu byebimu ku bireetedde eddembe lyaffe okulinnyirirwa n'ekintu kyennyini eky'omusajja okkeera ku makya n'ava mu maka ge n'atambula n'agenda n'agakulekera ekyo aba extremely gentle eri omuntu nga tagamba violence agakutewoggana naawe tolina kyonzigyeko kaŋŋende nkulekedde abaana b'ennyumba era ofutolole bayaba kati wamma okimanyi nti olutambula bwoti kati oli kye yayogeddeko domestic violence era olunaatambula bwoti n'ovaawo agenda kukubira essimu nti abaana kati tunulya example ennyini gyakuwadde oyo omusajja baali bamukwata bulungi ne bamusiba tugeze gundi evuddeyo ngeraga yakubye bwe bamala okumusiba omukyala n'adda ewaka n'akwata mu nsawo y'omusajja n'aggyamu ssente n'alyako n'aliisa n'abaana bwe ziggwawo tugeze mu wiiki n'ajja mu kkomera n'amukyalira n'amugamba ayi nno olowooza tunalyaki okitegedde so gwe oli ttiimu nno kunoba ekyo kye mbadde ngezaako okwogera kyekyo nti abasajja banyigirizibwa both physically and mentally oba psychologically nti bagenda kukuba kati nga wogambye nti gwe wakuba oluyi kisinziira si buli kimu waliwo okusinziira nekiri kyogambye nti nze wankuba oluyi amanyi agabalira ku ttaka kale tokiremezaamu nnyo naatiisa abaana ab'obuwala njogera bw'amazzi na bigere bibiri njogera bwogezi kati katugeze ovudde wano katugeze kale kanewereko ekizampu ku kikyo kyoyogedde nvudde ku mulimu nvudde ku ddwaliro obviously nkooye nsibye enkola sometimes we do overtime nembeerayo paka sawa katugeze late mulimu mulwadde gotasobola kulekawo nodda ewaka ngeza nga wetubadde nti nentuuka ewange ne bagaana okunzigulira oba geeti motoka nenjireka ebweru neneggulira oba nenjivaamu neneggulira nembala nenjiggala nentuuka ku luggi nenkonkona ng'anyiize wamala okwerowooza naggulawo mba naakayingira ekinyaniza oba waakaggulawo wuyo okola counseling ey'oku ssimu essimu neevuga ate nga ya mukyala bayirawo abantu abatusaba counseling sina counseling wala consultation tetulina buzibu nakutukubira ne mulimu ekintu ekisukka omuntu akubira ssaawa 6 ogw'ekiro watusoba ne limitation ez'essaawa sawa zino sina limitation ya sawa abaana bange babuwala mukube sawa zino sina limitation naye waliwo mutuufu naawe ng'okooye n'essimu neevuga kati nkoma akafaananyi tubadde tukyali nziguddewo mukyenyoolagana akyambuuza ova oba obusiru obukule yakusabise namu essimu neevuga nga new number n'ogaana ogikwata okuba okooye kati ky'omukazi yenna alina ogaana okukwata essimu new number lwaki togikwata kati lwaki togikwata ebyo byenkugamba obwenzi obukuli
katamatidde n'agyekwatira geno giko musawo ataba simanyi nakumanya naye omukyala nga yanyiize waliwo engeri gy'atayagala nawulira yakuyita kati bakuyise musawo nga muyomba ebyo bivaako ebya dokita n'abadde akuyita dokita ng'okomyewo polo wajeeriri eri ekika n'alikuba n'agamba mbulira gy'ova katendo ovaawa kati katendo ovaawo watandika ddi kati akuwaddemu oluyi kati ngeza tukyali ku kiri ekikyo muwadde aga amannyo gali ku ttaka nkubulira amazima ne tugenda ku poliisi ne we tugenda wa teri agenda kumpuliriza naku stress gye nabaddemu ng'omukazi andi bubi nga tonnamuyiwa binnyo nga sinnamuyiwa abimanye ebyo kati kankubye ye omukazi ne wakkuba oluya erinnya eriyo ne ligwa gwe n'omukuba luyi n'osigaza ye n'asigaza amannyo gonna nene omusaayi ne gumuva mu nnyindo naye kuba nawe kuba ekifaananyi nga gukyatonnya okuba watugira ku poliisi guba gukaze n'abalaga nti mulaba ngikusiimudde nga nzija gwe newogezaoko okubalaba ne mulaba eddibuli neeno togenda kuyambibwa tosobola musiiga nga yalina ekifaananyi gwe newojja n'erinnyongo likutte mu ngalo bwoti libadde munda lino terinasobola kuwuliza nti omukazi akubye nga bwe yagambye mu kusooka kisoboka kitya omukazi okukuba kati eyo fear abasajja most cases gye babeeramu he cannot even discuss that issue mu banne n'atukanga nemukimanyi nti omukazi andi bubi batandika munenegota oluli musajja ki mukazi akugoba ati ewuwo so omusajja n'asigala mu trauma eyo ate ekisinga okuleeta obuzibu nti akikonteininga ye mulinga munda okitegedde nekiba nga kimulya sirole kati atuuka ng'agenda blacking out nga takyalina option nga ewaka takyayagala kubeerawo ku mulimu tayagala mikwano gye kumanya kimutuuseeko ate obuzibu bwe balina those people simanyi oba kiri wano mu Uganda tebamanyi nti those are diagnostic cases nti jagendewo omusawo akijjanjabe kitereere if it's not counseling aso okutuuza n'akubuulira how to manage stress. So owagira okunoba nze kyempagira omusajja alina tobeereyo n'ofa n'omukyala wo oba omukyala n'ofa n'omusajja wo sibengugu sigambye nti sibengugu but first seek for advice. Genda ku police. By the police, those stations simanyi sijja kukiremerako naye those counseling are free. Police simanyi nnyo wa Uganda naye wano police zineno sokoleke kankoyo sinali yemu ewaffe waliyo omukazi mu kuwoza akwata ekya kisooka omukazi yakuba mutabani we kati mutabani we yali yakamuleeta kati tugeze bweti omukyala bwe bazaala omwana oyo ne bbaawe ne baawukana bbaawe n'agenda e Kenya n'agenda n'omwana kati omwana n'abeerayo for some years kati omukyala olwamala ndowooza ne bakkaanya mpaawo ku mwana nange mbeereko n'ebiki omwana n'adda n'atandika okubeera ng'akuzeekuzeemu omukazi n'akuba omwana ng'akuba omwana ekyavaamu abantu ne baloopa omukazi ono nti akuba nnyo omwana kati lumu bwe yamukuba oba kyajja kiti ataawo abasirikale ne bajja sirikale n'amulaba ne babakwata ne babatwala ku poliisi bombi naye nga ekibatwaza ku poliisi mukazi kukuba mwana kuba yamukubanga oluusi n'ajjayo n'akatayimbwa n'ajjayo paasi naye omukazi bwe baatuuka ku poliisi eri ndowooza yawoza bulungi kuba kyali kikazi nga kigiya kirabika bulungi yaleka omwana gwe basibye se ebya Uganda byange sebo ebya Uganda nebolaba kapani nga kaliko all services are free osa kugamba report to that kapani asoka akuwa kodi yagamba kakati fomu gye nina okusayiningirako genda ka library wali eri bazikuba olete copy bweziti n'ogenda n'osookako no era bubaawo okumpi ne poliisi bubaawo obaani abuzimbawo n'okaleeta era olukatuusa kaneeno simu layini bagibbye yabadde etya biki kakati tukole tuti muginoonye nanti weetaaga kino ekipapulo jagenda baggire naye omukono wanino tukoze tuti nga by all means ng'olina okukwata muki oyogera Oluganda lwawulira
Sebo tata. Polisi ate siyogera kusaidia mmwe abasawo. Ensonga bakineebuuziza. Naye kye mmanyi nti those counseling officers babeerawo. Obanga owulira nga ewuwo ofunye obuzibu ne mukwano gwo gw'obeera naye. Ekifo kyo kati ng'omusajja ategana amagezi gajja kukolera nnyo. Ekifo kyo sooka ogalula oluyi. Sooka oyambuke ku poliisi. Kubanga singa omukyalo oyo omukuba oluyi lumu bweru oyinza oddejjusa. Sooka oyambuke ku poliisi. If poliisi tekuyambye noba just first file file case musajja kunoba. We watakuyamba seek for medical advice. Kubanga ekyo kikulu nnyo. Poliisi wetakuyamba ogenda sigala ne stress yo. Naye ono kyayogerako akimanyi. Okimanyi nti omukazi nogenda obugenzi ku poliisi n'owaaba. Enkeera ekyo kivumo kyagenda okuvuma. Ndi kisajja ne tufunamu obutakkaanya butono nnyo n'ogenda ku poliisi. Gwe musajja buli kiseera ku poliisi. Kiganye kivumo kubanga abakyala sijja kukozesa kigambo bakikyogere ntya kaŋŋambe time bomb. Wotagenda akuvuma era ne woogenda era agenda kukuvuma. So kati kola ekikwanguyira kubanga saidi zombi ovuma. Nanti naye we yakoledde ekimwanguyira. Anti ulya bwoti ow'ebinyumu simuwagira naye kiyamba ye kuba ebinnya ebiyinza obbiyiwa. Omukazi n'agamba kati agenze ku poliisi wabula ayagala amannyo ge buli linnya ayagala ddikolera Dubai lya mitwalo 8 kati nga tolina tekamu okumufunira passport ne visa azeemu by'oyiye. So nga badde osokyewala wano kati ate wali mu depression oba ogenda kuyingirayo nnyo. So by all means nobe kiri better wogenda nogezaako tutandise na poliisi kiganye ozze mu ddwaliro tukusomeseze ng'egy'oyinza omumanaginga stress biganye. Muganda wange taata maama sibamu obubwo dukambiro ate towuliriza tokwata na masimu genda soke weewummuzeemu run genda kubanga kankuwulire kino kyengenda okugamba kiri outside medical field. Just kya muntu personal ng'omuntu. Teweesiba wantu ogenda kukolera nsobi. Kuba omukazi katugeze omukyala ayomba, omukyala alwana. Abakyala tulabye keesi nnyingi naawe. Omukyala n'ayira omusajja amazzi agookya. Amugerayo base n'amuyira. Babatemako n'essusu. Ono bamutemyeko ssusu. Ono bamusigyeko akagalo. Ono so naye kati tolaba nti era ebyo ekimu ku bitubonyaabonya kyekino kye nagambye okuyingizamu wano ebintu ebitaali byaffe. Kubanga ffe edda wano eno twali tukimanyi nti kasita omusajja yawuliranga ng'alemereddwa yakeeranga ku makya ng'aggyeyo kagaali ke ng'agamba omukazi tuula. Bw'amutuuza kagaali ng'amuvuga ng'amuzza wa ssengaawe ng'amugamba muwala woono olw'ensonga ABCD annemeredde. Kati ne guba mulimu gwa ssenga okubuulirira muwala we bw'amala amuzze kati kibeere eri omusajja gamba nkusonyiye oba sikoze ntya sikusonyiye. Naye kati bwe kiba nti nno bwe tutuuka ne tufuna obutakkaanya ate tusooka ku poliisi ate tuuto tugenze w'abasawo otaddemu n'obudde ne ssente. Obudde kati imagine azze ku mukaaga ogwo ate asooka atambule agende ku poliisi gye bamuyoledde ate nayo aido. Kati wuuyo nawe kennyini otugambye wano eno manya obudde mwokubira essimu nze empiba zinkubye ku mukaaga kati nkulinde enkya we bunaakerera. So mufunze gukola gume tonoba tolina gy'olaga. Anti ekyo nkyogedde madde ndeeta conflict ya nti ey'omukyala n'okubira omusawo essawo yona but those most hospitals zikola 24/7 most of them. Abasawo babeerawo bajja kubire ayinza okuba nga sinze mu Uganda okusanga family ng'erina namba y'omusawo ye. Anti ekyengamba abatulaba baako n'omusawo gw'omanyi ku status ya community yaffe gye tuwangaaliramu. Baako n'omusawo gw'omanyi si kive okuba nti olina namba y'omusawo mu ssimu yo. Eyange ensiba ngisoma buli bwe nzija wano. Ki ekikuggyako kyo gisevinga? Tonnagisoma waakajjira. Nagisomye. Eri 0783 07 35 07 kikuggyako ki?
ogikwata n'obeera n'oweewuwo. Gikwata ogisaving kubanga essaawa yonna okola ensobi. Nze mbadde nkyagamba omukyala ayomba, omukyala alwana, kyangu nnyo essaawa yonna okukozesa ensobi. Ate n'ekyomukulu kyagambye nti setting zaakyuka, bintu baabyonoona, kubeera gentleman, kuddukira ku poliisi, ekyo tekyasobola kukizza mabega. Tukkirize nti kati ekyo kiriwo ssaawa eno, nti ebyassenga mpulira abantu bakola emikolo nga tekuli ssenga gwa bonna n'abapangisa, ssenga mupangise, maama mupangise, taata mupangise, bonna bapangise. Kati ogenda kuddukirawa eyo tayito tekyawemula ku internet. Ekyo kyammwe. Naye kye ŋŋamba ekiri practical kye nsobola okusibirako nti bwe ŋŋamba ali Nakapiripiriti, bwe ŋŋamba ali e Kampala, bwe ŋŋamba ali Arua, Adjumani, Fort Portal, bwe ŋŋamba ekigambo poliisi tewali watali poliisi. Okitegedde. Naye wenna agamba ssenga kati katugeza andabo ali Fort nga beba mu culture yaabwe temuli na ssenga, ye mba musindisewa. Yali just bakyusa kye bamuyita. Kale kye bamuyita. Ekintu kye kigambye. If things fail, tobeera wantu ogenda kukolera nsobi. Tokuba mukazi kumuyiwa binnyo, kuba ojja muyiwa ebinnyo n'akayumba k'olimu okatunde okuzzaamu ebinnyo ebyo by'oyiye. Noba. Tambula, gende wakuwa emirembe. Tubaleke mu nju n'abaana. Takuba essimu, abagambe eryokugenda ne bamukubiramu ate fees z'abaana. Takuba essimu. Ne waakuba essimu, ekirungi wafayiringa dda case. Ekigambye nti back up yourself. Wagenda ku poliisi agamba mukazi ono ankuba. Ogenze mu ddwaliro tofunye buyambi, omukyala ono alemeddeko. Kati bannange bwe ŋŋenda eyo n'enzira mu byange. Toba na musango. Siba na musango. Ate n'obuvunaanyizibwa bali your biological children oli responsible for. Sikiganye because if things fail tugenze ku divorce. Era naye akusika n'akutwala Taito ya leero actually twabadde twogera ku divorce nga tugamba nti waliyo benefit abakazi gye baagala because bwe twawukana agenda kukola bw'ati, but in civilized countries kyemanyina wano mu Uganda weekiri singa kibeera nti gwe you are the cause of the divorce oyinza obutafuna nno yadde 10 ng'omukyala. Singa kizuuka nti gwe kuyomba kuba kuba musajja y'ensonga lwaki mwawukana, oyinza obutavaawo n'10 nga ky'olina okukola kwesibayo ku mwana omwo omukwate nti ono nze wange olirenga okwo ku mwana, naye nga gwe tuvuddewo na kintu n'ekimu. Basebo omwami agambye Noba aba agambye tofa ku lujja nze nga ntunudde mu kamera za expo bannaye nga tokakiddwa nga tofunye buzibu bwonna, tokubye muntu kumuyiwa mannyo, tebakuleese ku poliisi kusiba, tosoozezza mukazi, tomulangidde beewaabwe, sibamu obubwo, tambula omuviire essimu. Comment section nzigule gw'ogamba otya mubasiibule tuve wano. Kale omulabi waffe omulungi abaddeko okuva gye twatandikidde, weebale nnyo okuba nga okyekuumiddeko, ate mwebale nnyo okwaniriza enteekateeka eno. Omanyi expo all along ebadde ng'ejja ekyusakyusa engeri gy'ekola ki gyebaweerezaamu ya. So twalabye nga n'engeri eno yennyini mwagi embrace, nze mwagyagadde. So mwebale nnyo Mukama abatuweera omukisa. Program n'enteekateeka nnyingi zikyajja nnyo ku podium kuno eno. Bintu bingi nnyo bye tukyaleeta. Omukulu ono yasazeewo discussion eno n'agiwa title ye ya podium. Olw'ensonga nti podium wano mu Luganda kye bayita ekituuti. Kye kibeera ekituuti. So ku kituuti kuno tukwaniriza gwe nayi n'ensonga gye wandiyagadde okubanga ottaanya oba ng'onnyonnyola abantu abali abalabi baffe n'okuwabula kwennyini kuba kati twogedde wano eno ebintu bye twogeddeko divorce kikwatagana ku mateeka, kirimu amateeka. Naye ku set kuliko munnamawulire, kuliko dokita, saate tekuliko lawyer, tekuliko w'amateeka. So ng'osobola okubeera eyo ng'ebyamateeka ku kikwatagana ne divorce ng'oli mukenkufu n'ojja n'otutangazaamu. N'abasirikale bennyini tuyinza okuba nti tubapiininga nga police station zitulinaanyiza ezibikola nga ze zitafaayo ku bantu. Naye ng'ebalala si bwe kiri. Kati omusirikale osobola okujja n'ogamba it's better abantu bano eno I create awareness mu bantu ne bamanya ni gwe batuukirira. Kati ku sayidi ey'omusawo kye mmanyi teri mulabi wa expert agenda kubeera eyo addemu afune buzibu bwetaagisa musawo
aleme kukubira musawo ono. However wanaafuna obuzibu obwetaagisa omusirikale tannamufuna gwakola ti gwakubira. So it's better you come noyanja ensonga zo eri abantu abo n'obabuulira ne wa balina okutandikira mu nkola entuufu. Bye bigambo byange, Mukama abankuumire. Nange era nnyongera okwebazaako abalabi baffe abalungi aba Export TV pozi ne TV committee neyanza okumpa omukisa guno okubeera nti mbaddewo leero pozi n'okubajjukizaako nti bannaye tulina enteekateeka eya Clinicians at Service wenkolera nti tukkiriza nti buli muntu asaana obulamu obulungi. By the way, buli muntu asaana obulamu obulungi. Teri muntu yatondebwa nti alina okubonaabona n'endwadde enkambwe n'eki. So we create awareness mu bantu, tusomesa endwadde ez'enjawulo, tugezaako okulaba nti buli muntu asobola okwejjanjabira ewuwe, asobola otangira endwadde ewuwe, kubanga ekintu kikulu nnyo eky'okujjanjaba sigana tukikola naye ate bagamba nti prevention is better than cure. So obanga oli eyo ng'oyagala okumanya endwadde zino zikola zitya, endwadde eno ngifuna ntya, osobola otunoonya ku kibanja kyaffe ekya YouTube, osobola genda ku Clinicians at Service, subscribe, follow, obeere naffe. Alina consultation, do online consultations, nabagambye era ennamba eyo eri 0783073507. Weebuuzeeko ku kintu kyonna ky'oyagala okumanya, as long as kya bulamu. Totukubira ng'otubuuza bansi byenkola ntya. Tuyinza obutakuyamba. Amayembe gazinze ewange. Simanyanga musawo, ate simanyanga biki ente zange zirwadde, tetukolera mu bisolo. Tudiringa n'abantu. Oba okitegedde, kuba obulamu bwe bugagga. So togayalirira bulamu bwo, obanga owulira olinamu ekikutawaanya, ekikuluma, tolina kikujja kuteekako airtime n'okubira omusawo n'omanya ekikusumbuwa. So bane mutunoonyeeko, mutufollowing abakutegeka. Ate ku luliro wali wano olina n'akantu ke wayogera nenkaagala lwakubanza ate sidiringira mu sekita eyo. Akantu k'okuba nti oli bw'abanga ayina kampu, medical camp gy'ayagala okutegeka. Era ekyo nakyogerako naye oli nti we are team of doctors. Leero I'm representing them naye nga bangi. So obanga olina medical camp, naddala abantu abakola campaign, kati abantu bakola campaign bakola medical camp eyo, nabagamba awulira wonali wano waliwo yagitegeka n'adiringa n'abantu beyadiringa nabo, abasawo ne bagaana okujja. Kati abalwadde ne bajja naye nga abajjanjaba tewali. So osobola otunoonyaako, we can come organize for you, tugambe ekyetaagisa. Even if it's just consultation, agani njagala kukola medical camp naye nkikoze ntya, akitegedde nkoze ntya okuba nti ngenda kujjanjaba abantu at a very low cost ate nga mpisizaawo n'ekyange. You can consult, you can look for obanga onoonya manpower, yes we are there, we can offer that. N'oba omuntu nga olina oba ssomero oba olina organization ez'abaana ezidiringa n'abaana oba abantu abakulu, the elderlies, because nowadays it's a trend nti abaana ku masomero balina basomesa ebintu ebyenjawulo. Katugeza ng'abaana ab'obuwala, okusomesa ku biyonjo, okusomesa ku bintu ebyenjawulo, as long as it's medical related. Totuyita kusomesa abaana bo science, ekyo si kituufu. Kasa kibanga kiri related to medical sanitation and disease prevention. Awo wetuli tunoonyeeko, nagambye nti ekibanja kyaffe Clinicians at Service ku YouTube, ne wogenda ku email era awo wennyini kiri clinicians@service@gmail.com. Osobola tu inboxinga n'oteekako obubaka bwo tujja bufuna, oba ku namba y'essimu ya 0783073507. Neyanzeege. Bakama bange abakalabye n'okamalako kaweeko ne munno, tusinkane ku programu endala Podium ne programu zaffe ziri endala ezo one on one najo ziri. Bye bye. Export TV to the world.